ekisembayo mu bikuuma amaki ekitiibwa kyaki ky'omusajja mu maka okukola n'amaanyi. Bane mubere bakozi at least kola omukyala alabe nti at least sente ziganye naye oli muki oli mukozi. Leka kuyimba sente zibuza ate nga toli mukozi. Omukyala ayagala omusajja akola keera ku makya genda okole ozinoonye at least zibule naye ngaoli mukozi. Mukyala oyo ajja kukisigaza message emusigalamu nti bba wange wadde zibuze naye musajja muki bambi atetenkanya nezikyaganye sheeka tusabire ku dduwa afaayo bambi akola naye bikyakoze eki naye gwe bakwogerako okaaba bwavu oli mbuliri ozuuka ssaawa 4 ate oyagala olye bulungi obyotakoleredde ali obulungi amala kutuuyana naye twagala okulya obulungi ate tetuteeka mu maanyi gakola ki tuuyanira omulimu gwe oguteekeko amaanyi. Mukyala alabe nti okola otaddemu amaanyi oli mukozi kubanga basiraamu obufumbo bwonna ekyo newemba sikiruddeeko nnyo obufumbo bwonna kulabirira muki obulabirira otya omukyala nga tokola. Olina kubeera nga oli mukozi ow'obuvunaanyizibwa ddala ayoleseza ddala byakola nti kaakati kanteekemu amaanyi nkole noonye ssente man jadda wajada mu kukola omwo amaanyi g'otadde mujja okufunira. Yereka kulaga bunafu kwolesa weakness etategeerekeka n'obeera awo nga gwe buli kiseera oli wakusabirwa. Sabira nnyo maama Hafsa, nsabira nnyo bakusabira ennyo ki ekiraga nti weetaaga okusabirwa? Teekamu amaki amaanyi. Amakano yo ganaaba gakyankalanye ng'otaddemu amaanyi. Omukyala alibeera mujulizi nti bba wange musajja mukozi bikyaganye buki buganye. N'olwensonga eyo lwaleero mukkirize